Mugamba mutabagala balungi abeekubira kusenga 5256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nno nzize kugabanako nammwe oba kusoma ku mmana oba ku bitundu ebyekyama eby'omukyala. Waliwo ebintu bye badde tomanyi ku mukyala naye ng'ate muba mu nsonga z'okwezina bikulu nnyo okubeera ng'obitegeera era ng'obimanya. Nkakasa nti 7 ku 10 ku bino ebintu like 70% ku bagoberezi bange oba ku bantu banaawuliriza audio eno oba banaalaba vidiyo eno ebintu bino mubadde temubimanyi. Ekisookera ddala obadde okimanyi nti nno munda mu mmana y'omukyala muyonjo nnyo okusinga akamwako oba obadde okimanyi. Abasinga mulowooza nti wakyafu era mugenda ne muwoza gwe bakuli kambabuulire emmana eyo gye mulaba yeekolako obuyonjo bwayo oba yeekolako kye tuyita self cleansing yeeyonja. Ekireetera emmana y'omukyala okuwunya tekubeera kuva akasu tekava munda kava ku nfuli wakati w'enfulizo ne kye tuyita amatama. Ewantu awo wakulogi nga wakola ki akasu ne kubeera ng'okuuma omwoyo eyo wansi ng'ate totawaaza ng'ate n'otuuya nakikuviirako okusitula ebbugumu n'obeera ng'owunyaawunya. N'ekirala emmana eno ekuvamu akasu munda kibeera oyinamu obulwadde buba weetaaga okujjanjaba naye omuntu nga tolinamu bulwadde eyo emmana nnyonjo nnyo nga gye nkomezza n'okusinga akamwako. Ekirala obadde okimanyi nti emmana erina akasu kaayo ke tuyita olumanamana. Akasu ako abasinga mukakonfuzinga n'ebintu bingi era temukategeera ate ako akasu ne bw'onaabisa sabbuuni wa kikula ki mukwano tekasobola kuvaamu. Akasu k'emmana kakyuka okusinziirako ebyo omukyala by'aba alidde naye nga originally akasu k'emmana bakayita lumanamana era weekali nga kko bwetyo bwewunya abakamanyi mukamanyi. Ekirala obadde okimanyi nti omukyala bw'ayima n'ennywanto z'amabeere ziyima ne zitundugga like ne ziwaga bwe bati ng'amabeere ganaawaga ng'omwana ayagala kuyonka munnange ziyima. Akati ekyo nakyo kitegeere kyova nabagamba ebimu ku bitundu omukyala by'olina okumukwatako ng'omuzina oba nga mugenda mu kwezina ennywanto ezo oziwanga akadde. Era obadde okimanyi nti omusino gw'omukyala guyitibwa kajanjaalo oba ekitundu ekyo bakiyita akajanjaalo ng'omukyala tannaba kusika nfuli. Omukyala bw'asika enfuli ne gulyoka gufuuka omusino. Kati kansuubire ekyo nakyo kiyiza olwaleero. Era obadde okimanyi nti omusino gwe tuyita omusino oba akajanjaalo omukyala bw'aba ayimye keereegera ddala nga bw'olaba omukira gw'omusajja ate ng'era kye kimu ne ku nfuli z'omukyala ekituukawo omukyala bw'ayima enfuli ezo zizimba bwe ziti nga bwe wandirabye akasolo bwe kazimba oba nga wandirabye omukira bwe guzimba ne gwereega munnange zizimba ne zibeera nga zikutujjulira bwe ziti ng'era bw'olaba omusino kye kimu ekibeerawo. Ekyo nno kikulaga ki nti byebimu ku bitundu by'otalina kubuusa maaso ng'oli mu nsonga z'okwezina. Ebyo muyitawo kasaayiririzo ne muyingira buyingizi nga mulinga abagenda saagala kukyogera temukonko n'atokola otya gw'ogenda bugenzi full swing ng'ate kyolese emabega kye kisinga obukulu. Ye obadde okimanyi nti okyasobola okuzina omukyala n'omusuula eddalo naye ate okutuuka ku ekyo olina okuba ng'omuzinisa omukira olulimi n'engalo zo oba ng'ogasse bibiri omulundi gumu. Awo omukyala osobola okumwogeza ennimi. Obadde okimanyi nti omukazi oba omukyala okusikina tebakuyigiriza ekyo nzize nkisomesa buli lunaku. Kijja automatically like omusajja yakuzina n'owulira ng'owunze n'otandika okwogera ebitakwatagana n'otandika okugaba ebyalo n'otandika okuyimba sisiiri n'otandika okukuba enduulu ng'olinga ng'azikubira omubbi n'otandika okumuyita ng'oniza ogamba ayagala akuwa ekyapa kwegamba oba ng'ogamba yalina obulamu busaawo era nti omuyita tomuweeza. So ebyo ebintu ebimu abantu bye mutamanyi ate obuzibu bwe tulina nti tetwagala kuyiga twefuula nti ebintu tukola ki tubitegeera. Ye obadde okimanyi nti ezimu ku styles ezikyasinze okutuuka abakazi gye tuyita kabuzi style. Eyo style gy'olaba etuuka buli mukazi mumpi munda muwanvu munda ali bw'ati tali bw'ati oba ojja kumutuuka bulungi. Obadde okimanyi nti munda mu bukyala bw'omukazi oba munda mu mmana mulimu akatundu akayitibwa akabojjambolo era ng'ako akatundu ke kamu ku butundu obusobola okumazisa omukyala singa omusajja aba akayisizzaako omukira bulungi nnyo oba nga kakoonyeeko bulungi nnyo. By the way, ekyo ng'okitadde ebbali gwe obadde okimanyi nti omukazi anyumirwa nnyo okumukuba olugalo rather than okumukozesaako omukira. Kakati mwabaddawo ne mwestressinga senga ate omukira senga ate essaawa tomalaako
naawe kennyini okimanyi nti ozina eddakiika 3 ekikupakusa okuyingira kyekyaki kozesa ku ngalo zo kozesa ku bukodyo obulala nga tonnabayingira ogenda okuyingira ng'oli yayidde dda nga ali awo akwogera bwegayizi nga mu butuufu ne bw'ogusonsekayo ddakiika 2 n'omala tagenda kukaayana nga wamukusizza dda. Abakyala abamu tebaagala ffingo oba tebaagala bakuba lugalo. Lwaki? Nti abasajja mukuuma enjala zammwe nga mpanvu ate ekirala ne mukikola ng'okikola n'amaanyi okikola nandigambye vigorously oba ng'okikola roughly n'oyingize nga n'otandika okufokotayo ng'olinga agamba olina by'onoonyayo by'otannafuna. Si bwe kityo bwe tukikola kyova olaba abamu tayagala naye ng'osanze omusajja amanyi okukozesa engalo ezo ayya omukazi bw'ati oba omulookinze ng'alinga bw'olaba ono eyalookingira mu kacyabali anti olowooza baba tebamukutteeko nangalo aba ategeera biri eri biba byakutuusa mukulu nedda. Jaggwe omukyala obadde okimanyi nti omusajja bw'ayima n'abeera ng'aweddeyo ng'omukira gwereeze n'atafuna mmana mukadde akatuufu embolo oba gwe tuyita omukira omutwe gwayo gumyukirira ne gufuuka gwa pinki kigenderere oba kitwalira akadde ojja kitegeera. Abasajja bamanyi kye njogerako. Kati nno nina neyaŋŋamba singa omusajja yayimye munnange nga ndi mu nsonga ate munnange nabadde ngenze mulabako naye natidde nnyo nnyo omusajja alabika alina obulwadde. Talina bulwadde ali nnomo guli musaayi guba gudduka ku supiidi ey'enjawulo kakati guleetera obusajja nebwereega naye amala nakkakkana omuyima ne gumufuukira ekizibu omukira ogwo gufuukira ddala kkala eyo. Kaakati ak'enjawulo gwali eyo obadde okimanyi nti omusajja asobola okuzina omukazi ssaawa 4 nga tawumuddeemu. Abasajja abagayina ag'amaanyi gye bali ng'ate takozesezza ddagala lyonna nga tayimize bayagola tanywedde muba simanyi ambaluka lubalula ng'ali kwalaali essaawa 4 nga tawumuddeemu ng'ate ne gwazina anyumirwa. Kambabuulire ebimu ku biwangaza abasajja mu kasaawe oba mu kuzina emmana eggwe omuntu gwe bazina naawe ozannya paati nnene nnyo ate nga naawe gwazina ozannya paati nnene nnyo. Ezo essaawa ennyo osobola ozizina omukazi nga togudde naye ng'omukazi anyumirwa waba tanyumirwa mukwano tekiggwa ng'anyumirwa ng'awulira ayagala mweyongere nga bwe tayagala olekeraawo kubanga by'omukola bimunyumira. Abasajja mwefeeko muyige mubeere nga musobola okumanya nti omukazi bwe mukwatako ayaayaanira engalo zange otambulira ku mubiri gwe okumuyisaako engalo okumuyisaako olulimi naye gwe n'obeerawo nga mutuusa mukolo ate oba ayagala ate kati nkole ki muteerewo agire agende kyo nakyo kiggwe kive mu ddiiro embeera gye mutambuliramu. Yo era obadde okimanyi nti omukazi asobola okumala emirundi 10 mu kiro kimu. Abakazi tulwawo okumala naye ate bwe tumala tusobola okumala mangu ddala ate era omusajja bw'aba amanyi kyakola asobola okukumazisa emirundi n'emirundi gy'otamanyi. Kaakati gwe nsaasira era gwe omusajja gwe gwensaasira olina omukazi owuzanze senga sijja kulafuuba nakola ssente ate ndafuubane n'okutuusa omukazi ku ntikko bajjamu kutuusizaayo. Kati omukazi tatuukangako ku ntikko amaze naawe emyaka 8 laba sikaali wamutuusa ku ntikko emirundi n'emirundi n'amukola ebyo byonna byonna ng'oŋŋamba nti tagenda kuwungira kwa sikaali ng'oba olina kyokyamugamba oba tolina kyokyamugamba naawe leka bakanya kwoza nti bannaye n'ava mu maka n'ayagala oyo era n'ayagala oyo oyo alina gye yamututte oli gy'atamutwala oli amanyi gwakugula ngoye nansawo za bbeeyi naye wamugenda mu kisenge adda bali ng'afuluuta. Kale kati munzikirize nkome wano temwerabira subscribinga kulikinga n'okukomentinga. Abalina ebibuuzo comment section ebeera nzigule ayina kyowabula nawe comment section ebeera nzigule mubeere bulungi omukama abanjagalire era nga abankuumire abanjagalire bye munjagala basharinga mukola kyatena tana subscribing obeere ng'otwegaseeko mubeere bulungi. Yeah.